nti omwana agenda mu ssomero n'asasula ssente z'alina okusasula ne bamuwayo n'akakadde ka pocket money naye nga ggwe just emitwalo 3 gy'osoma nga ttaamu egenda kuggwako ng'omuzadde agaba ne mu nsaasire ssente zibuze. Okitegedde nga just pocket money w'omwana gwe bamuwa gwe school fees wo ate nga n'omusobola tomusobola kati ensi bwetyo. Naye kyonna kyekiri tulabe nga twala omwana oba oli awo kale wonoosobola wonoosobola oba tosobola ssomero liwe nga liri ligundi totwalayo. Ampuliriza tuli mu State of the Nation gyo twakoze ku nsonga z'amasomero ng'emikutu gyonna nenkuleetera BBC, The Guardian, CNN, Al Jazeera, AP News kugamba n'emikutu emirala mingi the East African zone bonna nga boogera ku ggwanga libeeta Uganda eryataddewo likodi nti kacyanga COVID atandika ly'eggwanga lyokka eribadde n'abaana balina okubeera ku ssomero n'abasomesa nga bali waka outside classrooms for 83 okumala weeks 83. Kati bassebo ne bannyabo okumanya nga tutunda nnyo mu nsi yonna olwaleero bugenzo ku kyama kyagonnako olwaleero ng'ekiri ku mikutu gy'ensi yonna Al Jazeera, BBC, of course n'emikutu emirala omusibe gwe baatutte mu kkooti olunaku lwajjo. Gwe baaloopa olw'okukozesa obubi emitimbagano. Of course ekiwandiiko ngenda kikusomera kyagishiti ngenda nabadde njikusomera wano nga tetukakasa. In fact tewaliwo na mainstream media kibata mainstream media kitegeeza toba twogera ku zi TV gwe zomanye ezisoma amawulire nti tewaliwo yasobodde kukwatayo katambi nga rukilabasaija bamuleeta mu kooti. Tewali owedde bakozesa ebifaananyi ebyedda nti ono yaleeteddwa mu kooti n'asomera emisango gino kyekiyinza okuba kale embeera yeyinza okuba etya tetumanyi. Agenda kukomezebwawe nakusa omwezi nga 21. But of course awo tugenda tutuukawo ne story endala. Omwogezi w'amagye Brigadier General Flavia Byekwaso yawaddeyo office mu butongole era kigambibwa ono agenda mu kyebayita National Defense College kuddayo kusoma. Yalina okugenda ndowooza ne Kano Edith Nakalema. Joe omwogezi w'amagye Brigadier Flavia Byekwaso officially yawaddeyo office agenda tandika emisomo gye gigenda okumala omwaka mulambirira. Office yagikwasiza mu butongole abadde amumyuka Deputy UPDF spokesman Lieutenant Kano Ronald Kakurungu. Ono mwana watu teyagenze bweru wa ggwanga nafunye amawulire nti yagenze ku National Defense College Jinja. Era omukolo guno ng'awayo office mu butongole eyabaddewo bamita Major General Leopard Chanda ye yabaddewo ng'omujulizi. Ng'omwogezi w'amagye Brigadier General Flavia Byekwaso ng'awayo office agende ayongere okusoma. Nategeerako nti n'omukulu Kano Edith Nakalema akulira State House Anti-Corruption Unit
yandibanga naye agenda kubanga gye buvuddeko amawulire gatandika okusansana mpola mpola nti brigadier Flavia byekwaso oba General Flavia byekwaso because ofuka brigadier oba ofuse one star general atandikirwako era ne batugamba ne kano Edith Nakalema owa State House Anti-Corruption Unit naye addayo okusoma advantages okuddayo okusoma banagenda okukomawo of course bajja kuba bafunye kalanka akalala kisobokera ddala kubanga engeri gye bapromotingamu mu UPDF either nga misomo gyo gikuze experience ogenzo oba Somalia oba kati operation suja bakita to execute kale nokola bulungi nnyo okusobola okukomawo n'oweebwa ranka oba ne bakuza ne bakuwa promotion of course n'ebirala bingi kwe basinziira okupromotinga abantu so bano bagenda kwegatta ku National Defence College ejinja bafune training at the newly established National Defence College mu Jinja district okumala omwaka mulambirira so gemawuliro nga bwe tubadde n'abayizi n'abasomesa for the longest period of time nga tebali ku masomero ne tumenya likoda ey'ensi yonna kati ne lwaleero okuva jjo twazeemu okumenya likodi okubeera ku mikutu nga BBC, Al Jazeera, CNN n'emikutu emirala olw'omukulu gwe bayita Kakwenza Rukilabasaija era BBC ekubye omutwe ogugamba Ugandan author of the Greedy Barbarian charged over Museven tweets nti omuwandiisi w'ekitabo kye bayita the Greedy Barbarian kooti yamukyajinze ku lw'obubaka bwe yayisa ku mikutu gye egya Twitter oba ku mukutu gwe ogwa Twitter eri First Son ne Commander in Chief basabo ne bannyabo ono omuvubuka ebintu byawandiika byamuwa n'awaadi nambirira kati simanyi era BBC naye ekyogerako award winning Ugandan author Kakwenza Rukilabasaija bamuguddeko emisango ebiri gye bayita offensive communication after nti ng'amaze okukola remarks about the president and his son ku mukutu gwe weta ogwa Twitter era okusinziira ku bigambo nagamba sigenda kubiddamu ebigambo bye yakozesa kubanga gyali kachanga katuba tewali yali amulabyeko okujjako abo ababadde naye nkugambe ne bwe bamulese mu kooti wadda ndi wano ngamba ngezaako okufuna confirmation ku mawulire gano tulaba bamulese mu kooti bannamateeka be tebabaddewo buli omu teyabaddewo okujjako tetumanyi na baabadde mu kooti okujjako y'omulamuzi yabaddewo twagenza okuddamu okukiraba ng'omwogezi w'amakomera akkiriza era n'agamba yatulugunyizibwa bya nsusso twagenza okuddamu okulaba nga n'omwogezi w'amakomera akkiriza nti omukulu bamutuleetedde wano kankusomere kyagishiiti wano kyagishiiti kitegeeza emisango gye baba bavunaana omuntu kati okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumiziddwa mu kooti kiraga police form 53 station CID headquarters reference nebeerawo date okay kyagishiiti eno gye baatwala mu kooti eriko ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'olubeerera mwaka gwa 2022 Uganda versus mbadde manyi kirina kubeera
General Muhoozi Kainerugaba ne President Museven versus Kakwenza rukilabasaija. Nechi Uganda versus Kakwenza rukilabasaija. Adult wa miaka 3 ke Muhororo by tribe, mwandisi wa bitabo by professional, mutuze w'ekisasi Central Nakawa Division Kampala District. Statement of offense, offensive communication contrary to section 25 of the Computer Misuse Act 2011. Kitegeeza nti yakozesa bubi emikutu gino gibayita mikwanira wala social media platforms zino, era ne bagamba particular of the offense ekinyusi oba ebituufu byennyini ebivunaanwa rukilabasaija Kakwenza. Particulars of the offense. Kakwenza rukilabasaija ennaku z'omwezi nga 24 December mwaka gwa 2021 mu kibuga kye bayita Kampala oba mu district ye Kampala district, wearing free nga yagadde nga tewali amukasa era nga ategeera bulungi, and repeatedly era nga ddiŋŋana used his Twitter handle, yakozesa omukutu gwe ogwa Twitter gwe bayita Kakwenza rukilabasaija ati Kakwenza rukira, to disturb the peace of His Excellency the President of Uganda General Yoweri Kaguta Museveni. Lwaki erinnya lino eryatibwahabulwa tebaliteekako mu biwandiiko? Mpozi guno n'omusango era gundi yaguloopa mabirizi yaropa President Yoweri Kaguta Museveni nti ate akyakozesa amannya gali amakadde ate nga yakyusa amannya oba gwakomawa. Ono era yaropa Bobi Wine ogenda ku Makerere nga talina bipapula kugamba mu mankwetu, era yaropa Pastor Bujingo okuddamu okugenda mu bufumbo obulala, era yaropa Ssaabasajja Kabaka, era yaropa yani awo omulala gwe yayina gwataropangako. Abulayo kimu naye kweropa obutawangulayo musango kubanga gyonna gyalopa ndoza naye ali kumpi kwetwala mu kooti. Kati wuliriza, Kakwenza yayita ku mukutu gwe bayita Kakwenza kino eno charge sheet emisango gye bamuguddeko, particulars of the offense ekinyusa oba ebikwata ku musango gwe bamuvunaana ebituufu kibeta ebigira ku kibeta charge sheet kwe bakuvunaanira nti tukuvunaana emisango gino teboogera myogere wabula bagiwandiika ne bagitwala eri omulamuzi kubanga omulamuzi si yaba akuvunaana. Kankole ku nsimbi mbamalireyo ekiwandiiko kino wonna osinda okubanga otumbudde. Goberera, wuliriza. Bamututte ali kitalya, ali mugundi wano, tebamugase kubasegerinya. BBC story gina, of course n'emikutu emirala story bagina kwegamba tweyongedde okwetunda ebweru w'eggwanga erya Uganda. Tewakyali kubuusabuusa okujjako Mukama yayinza okukyukyusa nti deputy president w'eggwanga erya Kenya ne baba omusajja ono yesimbyewo kati kugenda kubeera mulundi gwa kutaano. In fact singa neguli bagubala by election gye ya boycotting kitegeeza kugenda kubeera mulundi gwa 6 nga yesimbawo. Basebo ne banyabo mu December nakusomwezi wakati nakusomwezi kuzali 8 9 10 olunaku lwali lwa kutaano, Raila Odinga yalangirira mu butongole nti agenda kuvuganya kuba president omulundi gw'okutaano next year gwe mwaka guno. The announcement on Friday at the Nairobi Stadium packed with political big wings. Yalangirira mu kibuga kye bayita Nairobi Stadium ng'awerekeddwako kye bayita political big wings.
wakati mu nkumi, hundreds and thousands of supporters wa myaka 76. Ono abadde the face of opposition for decades, emyaka n'emyaka. Bano nga we bali Uhuru Muigai Kenyatta n'Odinga bazadde baabwe be basooka okukulembera eggwanga lino erya Kenya. Taata Odinga yali deputy president oba vice president, nga taata wa Uhuru Muigai Kenyatta ate president. Kitegeeza famire zaabwe zeefuza ebyobufuzi kacyanga ggwanga lino erya Kenya lifuna obwetwaze. Mu bigambo bye yayogera bw'ati, I do here accept to present myself as a presidential candidate for the presidential elections of the 9th of October, rather August 2022. Ntinze I do hereby accept inzikiriza okwewaayo to present myself as a presidential candidate mu kalulu akagenda obeera we nakusoma ezinga 9 August oba August omwaka gwa 2022. Enduulu neevuga bassebo ne bannyabo. N'ayongerako ebigambo bino, I am in this race. Ndi mu leesi eno, not to oppose anybody. Si kuvuganya muntu yenna, but to propose good policies. Naye okupropose, not to oppose anybody, but to propose policies ezigenda tuviirako enkulaakulana. Ono abantu bamuyita baba daddy mu Luswahili, baba daddy. Ono yatandika okuvuganya kuba president basema ne bannyabo. Mwaka gwa 1997 yavuganya kuba president ne bamuwangula. Mwaka gwa 2007 n'avuganya mujjukira akalulu akakali ak'ettabu Kibaki ne bajjawo n'enjogera yita mu bwangu ngalayiza Kibaki, era abantu bangi baafa, n'afuuka prime minister. Mwaka gwa 2013 n'addamu ne yeesimbawo kuba president ne bamuwangula. Eyamuwangula ye president kati aliko Uhuru Muigai Kenyatta. Ne mwaka gwa 2017 yagenda mu kalulu ne bamuwangula. Kooti, president wa kooti munamu ggwanga erya Kenya Justice David Maraga ne basazaamu akalulu ne bagenda mu by-election. Odinga n'aboycottinga, Kenyatta n'addamu n'afuuka president. In fact ebyaliwo bye byaveerako n'omusajja waffe Jano Miguna okutwalibwa munamu ggwanga erya Canada Toronto kubanga yeerayiza ng'era Dr. Kanukiza Besigye bwe yakola. Bw'amala okwerayiza, wuliriza ekyaddirira. Kino nali sikirabangako mu byafaayo va kuba Besigye abeekweka oba yeekwekawa ne mulaba Katami nga yeerayiza. Munda mu ggwanga erya Kenya baafuna ekisaawe ne bayita enkumi z'abawagizi ne bajja ku mukono ogw'okulayiza defecto president. Yate defecto aba muntu bokale gwe bayita defecto president. Ekigambo defecto oba de juro tukikozesa mugundi, tukikozesa mugundi fa abasoma international relations. Era example gye nsobola okukuwa yaliko munda mu ggwanga. Kino kikwate kubanga asobola okukikugamba okujjako nga naye yasoma international relations and diplomacy. Kino kyalabikako okubeera ne ba president ne president gwe bata de juro oba de facto president. Yali munda mu ggwanga erya Venezuela kyajja gwe bayita Guaido. Era Bwino yagamba njogeddeko ne president w'eggwanga erya Venezuela biki, era nga twebuuza who is the legitimate president of Venezuela wakati wa Nicolas Maduro ne Guaido. Kijja kitya? Kijja bwe kiti.
ekyali munda mu ggwanga liri nendoza kansoke nyinyonyole terms zino ozitegeere nkuwe ne example gye kyali the juro oba the jure bw'osobola okukiyita kinyonyola fact oba describes situations that exist in reality even if not legally recognized. Dr. Zedriga Linda Zedriga amyuka Kyagulanyi Ssentamu amuyita ebigambo bino mu Luganda binnyonnyola nti oba embeera eriwo in reality even not legally recognized newankubadde nga mu mateeka si kye recognizing kwegamba si kye baatongoza. Ate kye ekigambo defecto de notekawo akabanga nokola facto means a state of affairs that is true in fact. Kitegeeza embeera y'ebyobufuzi kale the state of embeera nga yentuufu but that is not officially sanctioned naye nga teri officially sanctioned. Oba kitegedde de facto nti ekintu ekituufu in reality newankubadde mu mateeka nga si kyekiri oba si kyekimanyiddwa naye nga kyekituufu nga buli muntu agalaiki kale ng'oli bwanagamba kituufu gundi gwe baalonda kituufu naye amateeka kati si gwe gamanyi kubanga si ye yalayira. Example we yajjira munda mu ggwanga erya Venezuela bino yiga biyige. Ekiseera kituuka wabeerawo abakulembeze babiri de facto president Guaido ne president ne batandika abantu okudefectinga n'abasirikale bonna soldiers were defecting nga badda ku side eri eya president omulala. Amawanga nga America n'amawanga ndoza gaali gaweza 30 officially ne gali recognizinga omukulembeze omulala kyokka nga waliwo president omulala era nga kagamba ffe tugenda kukolagana n'oli ne gamutwala nga legitimate president. President yonna okubeera president olina okufuna recognition y'abakulembeze abalala b'ogenda okukolagana nabo mu international relations oba mu diplomacy. Ekyokulabirako nkuwa example singa president oli Kaguta Museven bamulonda mu kalulu omukago gwa African Union ne gutamukkiririzaamu n'abakulembeze abakola emikago egyo babali mikago egyo n'omukago gwa East Africa Kenya president we Kenya n'agaana tutwale eggwanga ku ggwanga kubanga president we Kenya bw'aba agaanye kitegeeza Kenya egaanye nti president Museven si ye president. Kenya n'egaana, Rwanda n'egaana, Tanzania n'egaana, n'amawanga agatwetoolodde ne gali recognizing omuntu omulala nti era metefuteefu okukolagana n'oyo omuntu omulala. Kaba kaweddemu kitegeeza president Museven abagenda kukozesa kibuli era atuuka n'alemererwa because trade efuuka nzibu, ebyentambula bifuuka bizibu. Kati kyaliwoko munda mu ggwanga lye nkugambye Venezuela. Njakuddayo mbuuze, njakuddayo twebuuze eyo embeera yakoma dri oba yafundikirwa etya munda mu ggwanga eryo. Tuzeeyo kaakati nalaba enkumi n'enkumi z'abantu bannansi b'eggwanga erya Kenya nga bagenda okulayiza bo gwe baali bayita president Odinga era omusajja yamulayiza ye munnamateeka paka essaawa zino n'akalulu kano
state tusobola nakumukkiriza kujja ketabamu. Yanyigira nnyo Odinga, nja kuletera ku maloboozi ge. Bamuyita Geno Miguna. Ono yasooka n'agamba nti awangudde akalulu akasooka ne basajja be Kalonzo Musyoka, Senator era munnamateeka Orengo, Senator James Orengo n'abasajja abalala nga we baali mu gundi yaabwe, coalition yaabwe gye bayita NASA, National Super Alliance, kubanga akalulu kabwe katambulira ku za alliance. Ogenda muri Jonieri n'ofunayo influencer, n'ogenda tugende mu Greater Ruwero n'ogamba bani be nina okukolagana nabo, n'ogenda wa katuwuliriza Odinga ekitali ku Besigye yabako weyekweka ne ba wafula ogutu baani awo ne beerayiza. Ono yagenda mu kisaawe ennaku z'omwezi nga 29 2018 nga bakadda mu by-election aboycottinze ne balangirira Uhuru Muigai Kenyatta nga president. Ono yagamba ngenda kwerangirira nga people's president. Olunaku lwali lwakubiri in protest against President Uhuru Muigai Kenyatta. Thousands of opposition supporters gathered at Uhuru Park in central Nairobi, chanting slogans that waving tree branches at the symbolic swearing in event which was organized by Odinga. Kati wano kigezeeko just bugeza mbusimanyi naffe tufunye ekisaawe kyaffe newe muliba mukifunye eri ku nsalo maraba kiboke ejja kutokota mujja kakasa nti bano bakuba munnanga abantu ne bajja aba opposition mu 10 ne bagenda mu kisaawe kye bata Uhuru Park in central Nairobi. Omukolo ne gubeerayo peacefully. Era ne bamala okulayiza omukulembeze waabwe people's president. Police yagezaako kufiringa tear gas to try to disperse crowds, pulling down signs near the park. Buli kimu nekiti abantu nga basigala bajjabuzi. Ab'obuyinza okumanya nga banafu tebamanyi kuba kibooko. Ndoza tebainaayo basajja nga onali mu operation Suja, tebainaayo General Edith Mwine. Police has the right to kill. Ebyo ndoza tebabinaayo bonga balabye ennaku. Ab'obuyinza bamala wiki namanga authorities had earlier said they would put a stop to any legal meetings. Era bayungula ku lunaku olwo abantu abali mu uniform, abatali mu uniform. But police could be seen in the park and no anti-riot officers or vehicles were visible. Afterwards, omusajja yagenda bannange simayina kumanya nga bamaze okumulayiza n'agenda ku mukutu ogwa Twitter n'ateekayo His Excellency Raila Amolo Odinga, President of the Republic of Kenya. TV zonna ezaali zigezaako okubiweereza live ne bazijja ku mpewo. In fact, event egenda okutuuka, 3 of the largest TV stations were pulled off air. Era President Uhuru Kenyatta natisatisa to revoke licenses as a media that would broadcast and the planned purported swearing in of NASA leader Odinga ne munne deputy we Kalonzo Musyoka on Tuesday. Ba editors bonna ne baba warning obutabako stories bakola. Local channels omuli KTN, NTV Kenya, Citizen tezaali kumpewo ku lunaku olwo. Ab'obuyinza nga bagamba okulayira kwonna of any person not lawfully declared to have won an election by Independent Electoral Commission
eyabe bagita Independent Election and Boundaries Commission. Era omulamuzi yenna anabeera mu ebyo mu process ebyo, the Chief Justice of the Republic of Kenya is the only process alina okubikolako. Ampuliriza ekyaliyo paka n'olunaku olwaleero kyali mu likodi. Bano bamala okwerayiza, of course bafuse people's president amaze okwerayiza. Wuliriza ekyaddirira, civil disobedience in Kenya. Bateekawo kye bayita civil disobedience, okugugubya abantu mu regions ez'enjawulo, ne batandika n'okumentioninga ebyobugagga by'abantu abali mu bukulembeze nti eyo wooteri temugirinyamu ya gundi yabba Akalulu. Ekintu kino gana amata kubanga bano abasajja banna business bonna abali mu government bonna balina enkoko mpitirivu farm ne farm, balina amata. Bano bawuru mwege kenyatta famire yabwe balina sente mpitirivu. Ne bateekawo kye bayita civil obedience. Pressure neyitirira yoga nga president legitimate president Uhuru Muigai Kenyatta ayise munne jangu tukole fenna mu kibayita handshake. Era nabwe kityo paka n'olunaku olwaleero Odinga abadde akola mu gavumenti eri n'asuulawo ekifo kyekyo okubeera people's president mwaka guno. Era nkugambye kubayinza okukawangula bali abantu babiri, deputy president n'omusajja yeerangiryako nga president, omwana wattu era naye bamugulako emisango ng'amaze kwakuba ekirayiro ekyo kyasingamuuko. Yagamba Raila Amolo Odinga in full realization of the high calling I assume the office of the People's President of the Republic of Kenya. Nga bamulayiza webali kwaliko MP gwe bayita Tom Kangwanga ne lawyer John Miguna ne deputy we yaliwo Kalonzo Musyoka, Musali Mudavadi, of course ne timu endala Senator James Orengo. Omukolo guno ogwekwerayiza gwatwala eddakiika 10 n'afundikira n'ebigambo bino: we have accomplished our promise to Kenyans. Tumaliriza omulimu gwaffe oba ekisuubizo kyaffe kye twasuubiza bannansi b'eggwanga erya Kenya. Bwe yamala okwogera ebigambo ebyo mangu ddala n'avaawo ng'amagamaga. N'agenda ku mukutu gwe ogwa Twitter n'agamba this is the official account for His Excellency Raila Amolo Odinga, President of the Republic of Kenya. Bwe kityo baamutwala mu kooti ngera ye baatwalamu Dr. Kanokiza Besigye okwerayiza emisango gya Besigye gyakamala bagimuggyeko, bagimuggyako egy'okwerayiza egya treason. Era ne bagenda mu ssemateeka ne bagamba Article 40 of the Penal Code, it is the criminal law of the Republic of Kenya. Article 40 of the Penal Code provides oba stipulates nti omuntu yenna agenda ne yeerayiza nga tayise mu process akometinga kibata high treason, akomitinga kibata high treason. Era mbono yali akomitinze kibata high treason. Omusango batandika okuguwoza. Justice oba Chief Magistrate Stephen Mbungi ruled the oath taken was not unlawful, nti ekirayiro kye baakuba kyali tekimenya mateeka. Kooti n'ekakasa nti okulayizibwa kwa Odinga was not illegal, kwali tekumenya mateeka. Lwaki? N'agamba nze ntunuulidde content of the oath. Content yali mu kirayiro Honorable Odinga okulayira ku oba okwerayiza kwe to the office of the People's President, which does not amount to any crime. Era n'agamba ono yandibadde amenya amateeka if okulayira kwe yalayira nga President of the Republic of Kenya. Era Chief Magistrate n'asaba
n'agamba nti senga ba organizers senga abateekateka event eno declared their intention to overthrow the elected government, kyandibadde treason. Era mu judgment, kati ndi ku judgment negamba the oath does not talk of the people's president of the Republic of Kenya. It only talks about the president of the Republic of Kenya. Kyali tekimenya mateeka. Therefore, Odinga did not commit any crime okwerayizanga president. Waita omwezi gumu nga batandise kibata civil disobedience, ensi etandise okuguguba nga kyenkana president Uhuru Muigai Kenyatta agenda kulemberako regioni zimu na zimu. Waita omwezi gumu nga Odinga amaze okwerayiza nasinkana president Uhuru Kenyatta the first time in the republic, omurundi ogwasokera ddala ne bashaking hands engalo March nga 2018 ne basula wali obutakanya bwabwe. Era mu process mu handshake mwe mwagoberera kibeta BBI, Building Bridges Initiative. Ebyaddirira mu nkolagana eyo yeviiriddeko incumbent president obutawagira deputy we wabula okuwagira omusajja gwe yavuganyanga naye kyenkana buli kalulu nga tebali makambugu katate gwali emabega. So akalulu ke Kenya tukatandise bulungi basebo ne banyabo, era tujja kukatambulirako paka ebyo byenkuwadde beera ng'obimanyi bumanya. Wakuba kadde katukutte ekiri munamu ggwanga erya Ethiopia basebo ne banyabo, baba air strikes kyagenda maaso n'okukuba abasajja abatiguli mikwano gya musajja wa Moli Lieutenant General omuduumizi w'amagye ag'okutaka munda mu ggwanga liri erya Uganda, eyagamba my Tigray brothers fight hard, mulwane nnyo. Agenda okwogera ebyo nga bali kilometers ntono nnyo n'ekibuga kibata Ethiopia okuwamba to overthrow a legitimate government ya Prime Minister Abiy Ahmed.